Birungi byofunye mu mwaka ogwedde byogamba nti banange kino ne kino mu mwaka oguwedde ngwebaza. Bingi. Bingi. Nalabako Mukama nga akola bingi. Esasobola kugamba oba kino oba kiri oba kino. Kubanze ndi muntu ateesoma nafunyamu bingi just no. Kyenyinza okugamba nti nafunyamu omusajja. Omwaka guno musuubire emikolo gyange era mu mwezi guno bayinza n'okumpasiza awo ennaku z'omwezi 23 bawange lwakomawo okuva e Makka musiraamu bamuyita Ajala bamuyitani Muhammad madde nerabidde wagamba ogenda siraamuka byakoma abasiraamu baagaana okumpa ssente baagaana Aluna yagenda abakubira temumuwa bane omusajja bane Aluna mukopi yagenda abakubira ate nga ze nali nsazeewo nsiramuke ntole hijabu ate oli looya yenyingwa tugamba etayawukana looya mwawukana bwe muddawo buli kaseera oyo taliddamu yadde okundaba twayawukana n'emikwano gye gyonna ne mbateekako kkoma Shira Gashumba yali yamumpangira so twayawukana Shira Gashumba yakupangira omusajja yampangira looya yali akuwadde omusajja omugagga amulayi yali yamumpanga yasoma naye nga yasaamirira nnyo omusajja abanyowaale kati ndaba nga tetujja kusoboka akasente yali takuwa nze lwedde nyina ssente zange ate n'emikwano gyange giyina ssente kati kiri gyali yali tannatuuka kumpa kuba naye twakeeraba ennaku 2 twakulabako ng'okoze ka vidiyo ne kagoyinga viral nga weemulugunya nti oyina ebbaala emu gye walimu n'ofuuwa Shiba ssente mwana gweza vidiyo yange womanizer kati vidiyo tewagirabye balinga gye bakwasizza essimu n'omukono gumu mwana gwe nga mbalirira ssente za show nga nsigazaawo ssente za vidiyo womanizer nga singira mu catwalk nga nsanga Shiba ayimba ne Rita Dansolo nga ndiko omwenge shisha nali nzize nywedde ekibanga nga ngaba ssente zange ng'ofuuwa ssente mmeka bafuwa miliyoni nga 8 ani gwe wafuuwa emiliyoni Shiba ne Rita Dansolo naye nga nezinzize waka sirina ne nagezaako okwogera Rita Dansolo n'ambulokinga Bashibaholics ne bampeereza message ne bangamba sikiddangamu wabafuuwa miliyoni 8 kitundu kati oyagala bazikuddize kikyoyagala gyo erindako kikyoyagala nedda nange lumu era nja kubeeyo nga Shiba atamidde anfuuwe oba Rita nabasapootinga I love Shiba I love Rita Dansolo kati ate lwaki wali okola vidiyo nga weemulugunya nti zaali nnyingi mukwano nange ndi muyimbi neeyiya baali nkubidde ku makya kwaffe ebyobuyimbi nze olaba kyobala njagala nnyo Mary Butter Mary Butter gwofuuwa akakadde n'akuddizaamu kamu kitundu tazitwala naye mukwano bali wabajja nansawo tebazikuddiza kati Shiba omugamba ki bw'aba akulaba azikuddize akola Shiba mpeeyo kolabo Shiba mpeeyo kolabo Shiba ampeeyo kolabo ezo ssente zewamuwa za kolabo oba omusaba busabi musaba busabi kolabo nze nganze ampeeyo kolabo olina oluyimba olwedde lw'oyagala muddemu oba oyagala mukole olupya njala tukole olupya amannya enze Uncle Chumi Dia Shiba Kalungi kwagala nnyo nakufuuwa ssente nga mpitirivu naye nazikulekera mbadde nsaba w'ekitiibwa Queen ompeeyo kolabo newe n'aba ya gospel omukulu Uncle Bebe Cool yavaayo n'akuteeka ku lisiti n'akuwaana era kwenkyali era wano nsanze wa mirembe ampadde bed cover 2 ampadde peya z'amasuuka ampadde kapeti nampa ssente enkalu ampadde ebintu bingi nga ngamba congratulations Bebe Cool muyimbi wa kabi ate ayimbidde ebbanga ddene paka kati akyakola ebyakabi ekitali ku bantu balala so bwe buba olyawo ng'obuusabuusa lisiti ya Bebe Cool nange nabadde surprised era nabadde awo nabadde ndi mu show abantu ne bankubira nga sinaba nakugiraba nako kitegeeza y'amaanyi ate ekintu kyeyakoze Bebe Cool nti bannayuganda batono abakikola singa Bebe Cool yabaddewo nga byakulonda singa olaba bannayuganda abaaguliridde nteekaako no mugjeewo Bebe Cool yakoze ekintu ekyamazima ngera kyonna namwe mukiraba kyekyo